Abakwatiddwa kuliko kansala akiikirira abantu b'e Buddo ku lukiiko lwa kanso y'e Kyengera nga ye Mutebi Shafiik wamu ne yali omuyambi wa mmeeya w'e Kyengera Angelo Mugambe nga kigambibwa nti bano baliko ente 5 ze babbye okuva e Maya mu bitundu eby'emawuugulu. Abasajja bankutte ne banzigya e Kyengera ne bantuusa wano kyamazima ente sinzira zitisse bwe bamaze ottika ente ne batuteekako empingu. Bano okukwatibwa kiddiridde okutuukirira omu ku bakinjaaji mu Nsangi nga ye Sserubiri Ali ne bamusaba abayamba okubasalira ente zino era abafunire n'abagenda okugula ennyama ng'ono ye yatemeza ku poliisi ey'Ensangi esitukiddemu n'ebakwata. VPC Kyebene yeefudde agenda okugula ennyama eno n'asindika basajja be nga babadde mu ngoye eza bulijjo nga bano be bakutte Mutebi ne munne nga batikka ente zino ku mmotoka. Abooluganda lwa Ssentamu bagamba nti bazze bagugulana ne Mugambe eyatuusa ne mukulu waabwe mu mbeera gy'alimu nga kibeewuunyisizza ate okudda bbente ze. Ferettaka n'abasinga bamala basinga ne bapangisa abantu bajje bamukube bamutte kati Katonda n'amusesema bamukuba ne yeesuula eri bwe yeesuula eri ne balowooza akoze ekintu afudde songa mulamu kati n'akwatibwa n'atwalibwa mu ddwaliro n'emutwe gwatabuka ali butabika naye kati leero kwe kupanga misoni bajje babbe ente. Abasirikale ku poliisi y'Ensangi nga bakolera ku biragiro bya RPC Seguya Rogers baziza amaka ga Ssentamu ng'eno Sserubiri gwe babadde bawadde eddiiru y'okusala ente gye yasinzidde n'atunnyonnyola byonna ebyabaddewo n'engeri gye baaluseemu olukwe lw'okukwata ababbi bano. Omwami Mugambe yajja ewange lwali lunaku lwa Mande ngamba ayina ente z'atunda ente ezo ziri mawuggulu aye nanyini waazo badde bagugulana ku by'ettaka kati n'afuna obuzibu n'alwala ne bamutwala e Butabika kati ente zisula zokka. Omugagga nga musirikale kubanze nadde sina sente zigula nte ezo ente zadde nnyingi ne tufuna omugagga nga musirikale ne bateesa bbeeyi buli kimu kyonna ne kiggwa ng'ateesa na mugagga era n'abatissi babadde basirikale bonna era emmundu twadde tuzitadde mutundu baali nga tebamanyi kigenda muki mu maaso era ne tujja nabo wano tuuka ku gurawundi awo atusembera wali mu maaso wali emmotoka mugizikize ne tugizikiza ne tukkirira ekiraalo bwe twakkiridde ekiraalo ne tusanga nga gamazima bamanyiwo era n'okugulawo be baguddewo. DPC Kyebene ayogeddeko n'abatuuze ne yeebaza Musiraamu Sserubiri eyababagulizzaako era n'asaba n'abatuuze bulijjo okulonkoma abo ababa beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Yeebaziza omukulu oli obubbi bwo of course tetuyinza kugamba nti tebuliiwo obubbi we buli obw'enjawulo naye ekkubo lyokka lye tuyinza okubulwanyisa kwe kuba n'abantu ng'Omusiraamu ono nti omubbi wakutuukirira n'oba tokyagala tomugoba bugobi wawula mugjeeko amawulire omuwe essuubi okolagane naffe tumukwate nga bano we twakoze eki we twabakuute because omukulu omu kansala wa eri Buddo omulala naye era mukulembeze wano esaidi z'Ensangi so we batyo we bakwataganye ne basalawo okujja eno okukola ki okubba ente. Ye mmeeya w'e Kyengera Sir Mathias Walukaga avumiridde ebikolwa by'abakwate bano ng'akubiriza abakulembeze okubaako emirimu emirala gye bakola baleme kwenyigira mu bikolwa nga bino ebibaweebuula. Kubeereko emirimu emirala gye mukola nze siva mu bikaali naye ndi mmeeya nsula nnyimba wonna mu bikaali ensiri ne zinnoma ne ntambula ekiro n'ensula mu busiisira naye kati nabo baleme kufuula byabufuzi mulimu byobufuzi babiggyemu nga bazze kuweereza so si gufuula mulimu olwekyo kyekibakozesa obubi ne balowooza nti mu politics waliyo ssente kyensonga lwaki olaba nti beenyigira mu bubbi. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.